Jenny Aluka y'omu ku bawangala n'ekirwadde ekyakazibwako enjovu. Ono agamba nti yamala ebbanga ng'amagulu ge gazimbye wabula bwe yeetema ekigere ng'ali ku ddima awo embeera n'esajjuka. Aluka yagezaako okwejjanjabisa eddagala ly'ekinnansi wabula ng'akotokkera busa. Nze n'atemye wano naye kyabunda paka wano kona the pass come the whole day. Naye nga guvundira munda mu nnyama yokka. Okuvunda kw'ekigere kwamuleetera obuwuka mu musaayi era yakomekkereza aweereddwa ekitanda. Nali nsesema nga mpulira empewo, mpulira omutwe, mpulira omubiri gwonna gunnuma, the veins are stuck. Kati neŋŋamba mpulira kati the whole system mpulira gunnuma nga nsesema nnyo. Aluka agamba nti yagezaako ne ku basawo b'ekinnansi era n'alowoozaako okugendako ku mirwana e Kenya anti ng'alaba aba wano tebakola. Kati ebirowoozo byange byabadde okugenda oba Kenya Nairobi oba wa nange nfune omusawo mwenyini oli w'ekika. Emboozi ya Luka teyawukana na ya Ssaka Mubiru omutuuze w'e Luweero. Ono ekirwadde ky'enjovu kyasajjuka amaze kufuna kabenje emyaka 6 egiyise. Ono naye yasooka kugezaako ddagala lya kinnansi era yalaba tewali njawulo. N'asalawo agezeeko abasawo b'ekinnansi era agamba baamulira ensimbi eziwera. Ne tugamba bannange waliwo omulamu takola ki? Tasamirirwa katugezeeko ku byonna tutaasa buki? Tutaasa bulamu ne tutambulako mu Biganda eyo batugamba kino ne batugamba kiri. Mukole bwe muti. So nabo balina amagezi gaabwe nga bo okusirisa obulwadde obwo buba bukoze eki bukulumbye naye nga kiri tebakikoze eki tebakijjeewo. Obuzimbu obwamukwata bwatwaliramu n'obusajja bwe. Kati tulina amasanyu obeerako ne abantu booba mukyala bo emirimu gye wali okola nga tokyagikola ki tokyagisobola tokyagikola nga naawe ekifaananyi kiri okweyambulira muno la tekikyakola ki tekikyajja. Ate ng'obutonde bukola ki bubanja. Mu kiseera kino bali ku bujjanjabi obw'okubasiba bandage mu bitundu ebirina obuzimbu naye bakunyumiza ye baayitamu nga tebannaba kubufuna ennaku terema kukwata. Nali sisobola kufunya magulu ng'omuntu bw'onootuula oba otudde awo wansi otufunye amagulu gano otuule ng'abantu bwe balina okutuula nga mbeera nannamye okitegeera ng'amagulu tegafunya tegakyakomawo muno mu binywa muno nga eno nga waazimba entimbwe bweti tekomawo. Bwembeera nga ngenda oba mu kaabuyonjo sisobola kusitama nga muntu bw'alina kusitama. Bw'oba nga asitamye oba nga ayimiridde bwoti. Mu kwebaka nga sisobola kwebakira sayidi bweti oba kwebakira bwenti oba kwevuunika nga neebaka bwenti. W'ofunako ekintu ekitono kyonna nga kikikwatako mu bulamu bwo bwe bati kikulumira kigere kyokka owulira kigere kyekiruma. Kuno kubagatta okusoomoozebwa mpozi n'okusongebwamu ennwe. Olina okubeera ng'oyambadde olugoye olunene ng'okavaringa each and every part obeere ku bantu. Awo osobola okwogerako n'abantu naawe n'ogamba ekintu nga bakukkiriza. Naye nga olina ekigere bayinza agamba oyo weewugulu oyo oba naye ayogera bikyawo aveeyo. Adrian Kakoza musawo okuva ku Rehab Clinic e Naalia atubulidde ekirwadde ky'enjovu kwe kiva. Kati bw'okiraba bw'otyo nti obutatambula mazzi bulungi wansi mu bigere ne gatuulayo kijja kutandika okukalubira ddala ne kikaluba olumu ne infection ne zijjamu n'otandika okufuna infection ekifuuka elephantiasis obulwadde bw'enjovu. Ng'ofunye ekirwadde kino abakugu bagamba nti olina okwekuuma ennyo obutafuna bbwa mu kitundu we kikutte. Obuzimbu obwo bwe tuba tubulina bwe tunaafunawo akabwa bijja kuba zzibu nnyo lya kujjanjaba. Omukugu agamba nti obulwadde buno businga mu bakyala era tebuwona. Wabula bagezaako okubukkakkanya ssaako n'okuyigiriza omuntu abulina okuwangaala nabwo. Tulina engeri nga 3 ze tujjanjabamu lymphedema. Esooka bandaging or garments. Ne tubandaginga omubiri ogwo ne tugenda nga tusiba. Bwe tumala okubandaginga ne tubayo n'ekintu kye tuyita stockings ze twambala. Bwe tumala okusiba amagulu ago omuntu ne tumuyigisa ne exercise ki ez'okukola okuyamba omusaayi
okutambula obulungi. Ebibalo ku kirwadde kino si birambulukufu bulungi, anti bangi abakirina tebaagala kuvaayo wadde nga waliwo ebitundu gye kisinga okwegiriisiza olw'embeera y'ettaka. Ng'ekifo Kamwenge obagamba waliyo minerals mu ttaka eryo lireetera abantu veins zaabwe okukola ki? Okwebikkula. Neera mu ekyo ekitundu tulaba nti mulimu abantu bangi abalina obulwadde bwa lymphedema naye nga bagamba kinonoozebwa kirabika ettaka lyabwe lirimu minerals ezireetera veins zaabwe oba emibiri gyabwe okubeera bweri. Ng'ogyeko enjovu, waliwo endwadde endala ezireetera abantu okuzimba amagulu n'emikono okuli kkookolo w'amabeere, ow'abasajja, sukaali n'endwadde endala ez'omu musaayi. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu.